manyi nti mutya kubanga mulabye abo abagezezaako kumawa ne Uganda engeri gye bayisiddwamu. Mwena mumanyi omuvubuka gwe bayita Sam Mugumya gwe basiirako e Congo neera akomawa ne Uganda era teyalusukka. Wiiki ntono eziyise bamuwamba taddangamu kulabika Sam Mugumya. Mwena mumanyi looya gwe bayita Robert Kayingo Lujja bamuwambira ku kisawe ekyennyonyi Entebbe nga yakatonya wa ne Uganda ne bamukuumira mu biyimba byabwe mu basement gye batulugunyiza abantu okumala omwezi mulamba nga tewali amanyi gyali. Ne bamala ne bamugoba mu nsi ne bamusindika addeyo mu buwaŋŋanguse nga talinyeeko yadde ekigere ewuwe. Ne baganda bange njagala okubategeeza olunaku lwaleero nti tulwana okulaba nti mukomawo wane Uganda okusingana famire zammwe mu kitiibwa ne mu buntu kuba musaanidde. Tulwana okulaba nti bwe mutuuka ku kisaawe Entebbe tebabaaniriza na mpingo wabula mwanirizibwa na bimuli nga famire zammwe zibanonye. Tulwana tusobola okulaba nti abaana bammwe tebayita mu kye muyiseemu. Tulabe nti abaana bammwe lazima bafuna ekyo mu Uganda kyetaabawa. Eyo ensonga lwaki tulwana baganda bange. Kakati eri General Museveni kubanga mmanyi kwali musirikireko abakadde tebawulira nnyo njagala awulire nga tewali awoggana. General Museveni nkimanyi toyagalira ddala kuwulira amaloboozi g'abantu naddala abantu abato naye waakiri wandiwuliriza munywanyi wo bwe mwazirwana General Kayinda otafiire. Njagala omanye ssebo ti Uganda eno yaliwo nga tonnajja era eno Uganda egenda kubeerawo emyaka mingi nga wagenda dda gwe n'abantu be. Tetuli bantu babi tetusiga bukyayi era tetukwalana. Naye njagala okutegeeza nti garantiyo esinga olw'erinnya lyo olw'ebyokwerinda byo olwa security yo n'olw'ebyobugagga ggwe ne banno bye mukoze mu myaka 40 garantiyo n'ekikutaasa kwe kukkiriza Uganda n'ekyuka mu mirembe ng'eyita mu kalulu Abannayuganda tebalonze mu mazima n'obwenkanya. Omukisa ogwo weguli tegunnaba kuvaawo. Ffe abali wano tetuli bantu bakwolera ggwanga newankubadde ebikolobero bingi nnyo gwe ne banno bye mututuusizzaako newankubadde bannaffe bangi nnyo gwe ne banno be mutemudde. Njagala okutegeeza nti ffe tukyakkiririza mu ddembe, tukyakkiririza mu mirembe. Ffe abali wano tukyakkiririza mu democracy oba mu nkyukakyuka ey'emirembe. Njagala omanye tetukyakkiriza mu bwenkanya era newankubadde abantu bangi naddala abali wano nga banyigirizibwa Mwami Museveni njagala omanye tetukyakkiririza mu kusonyiwagana. Naye ekyo kisobola okubaawo ate nga tekyandikoledde gwe n'abantu bo singa osaamu Bannayuganda ekitiibwa n'okkiriza Bannayuganda ne beesalirawo ekkubo lye baagala okugendamu n'ebulamu bwe baagala okuliivinga bo nga Bannayuganda. Ogwo omukisa gukyali ku mmeeza yo. Kye twagala kiri kimu kyokka, twagala okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Twagala okulonda nga temulimu basirikale kutemula bantu na bapoliisi kutulugunya bantu. Twagala kuno kubeere kulonda ereme kubeera operation y'amagye. Kiri eri ggwe era kiyamba ggwe era kikolera ggwe. Okumala ebbanga ddene emyaka 5 gyonna egiyise abasajja bo batulugunyiza batukozeko buli kyamu basibye abantu baffe batemudde abantu baffe abamu basekyere abalala babawadde butwa tuziise ne tuziika
ofubye nnyo okutusirisa, ofubye nnyo okutukrashinga, naye tukyali wano tukyatunula. Ofubye tusirisa naye tukyawogana, ate tukyawogana okusinga bwe twawogana. Kaakati eri bannayuganda bannange, mwenna abandaba wano n'abo abatulabira abatuwuliriza ku mitimbagano ne ku mireeretu, baganda bange, njagala nnyo bagamba ebintu ebibasanyusa, njagala nnyo bagamba ebintu ebibawo essuubi, naye ate mu kyo njagala nnyo n'obagamba amazima. Bannayuganda bannange bali wano, ndowooza seetaaga kubagamba nti naye akalulu 226 olwedde tekali mu bwenkanya. Olwedde mwalabye nti mutabani wa Museveni yavuddeyo n'asuubiza okukozesa amagye okutemula abantu baffe. Ono yakulira amagye kuba taatawe yamufuula jeno n'amufuula nti yakulira amagye ga Uganda. Olwedde yavuddeyo dda neyeesoma okutemula abantu baffe kubanga yagambye nti ye oba ki oba mumulonze oba temulonze ayagala taatawe bamulangirire nti afunye obutundu 80 ku buli 100. Yavuddeyo n'agamba n'ogamba nti akabinja ke ak'abasirikale aka SFC tikegagenda otukuuma ku mpaka. So njagala okubategeeza baganda bange titugenda mu kulonda kuno, tugenda mu kulonda kuno nga tusuubira buli kibi, tugenda mu kulonda kuno nga tusuubira buli ttemu, tugenda mu kulonda kuno nga tusuubira kyekubira. Bwe mbaa kubeerawo amazima kambabulire, tugenda mu kulonda kuno nga tulinga abayingira mu kiwombo eky'enzikiza ey'okufa. Naye mazima mbagamba nti baganda bange abali wano n'abatulaba eyo, temutya kabi konna, kubanga Katonda oyo ali waggulu ali naffe. Katonda oyo atukuumye nga tukyali balamu ali naffe. Kyebaagala okituusaako bayagala okitutuusaako okumala ebbanga ddene, naye tukyaliwo, tukyatemya. Kitegeeza nti Katonda w'amaanyi okusinga Museveni, era Katonda agenda kusigala nga w'amaanyi okusinga Museveni. Tebigenda kubeera byangu baganda bange, naye mbasuubiza nti tujja kuwangula kubanga Katonda ali naffe. Katonda bw'aba ali naffe tujja kutambula naye tetugenda koowa. Katonda bw'aba ali naffe tugenda kubonaabona naye tetugenda kufa. Katonda bw'aba ali naffe tugenda kuyita buli mu kika kya buli kizibu, naye mbakakasa nti tugenda kuwangula oluvannyuma lwa byonna. Njagala bakakasa nti tujja kutuuka mu Uganda empya. Tujja kutuuka mu Uganda empya ng'osobola okutambula mu kibuga nga tosanze muntu akutte emmundu. Tujja kutambula mu kibuga nga tukyeyagaliramu. Mbasuubiza baganda bange abali wano, titugenda kubeera mu Uganda ng'abasekurite bangi nga naye omulimu gwabwe gwa kukuuma abantu si kubatulugunya. Mbasuubiza titugenda kubeera mu Uganda ng'abasirikale basasulwa bulungi, ng'abasomesa, abasawo n'abakozi bonna abatuyamba mu mbeera ez'obulamu nga basasulwa bulungi ate nga basasulwa ku budde. Ekyo mugenda kirabako mu bulamu bwammwe nga mukyali balamu. Mugenda kubeera mu Uganda ng'abalimi bafuna mu birime byabwe. Mugenda kubeera mu Uganda ng'abasuubuzi tebanyigirizibwa gira emisolo egyakawereeke gye bababinikako. Mugenda kubeera mu Uganda ng'omutuuze bw'oba n'ekikunyigiriza nga toli mu mativu ng'osobola okwekalakaasa, naye ate nga gavumenti kyekola okudda mu kwekalakasako si kukukuba masasi kutta, wabula okuwuliriza n'okukiwusaamu. Mugenda kirabako mu Uganda empya. Abavubuka abali wano n'abali eyo abeetoolodde eggwanga, mbasuubiza nti mugenda kubeera mu Uganda ng'emirimu si gyabo abalondemu abatonotono abali connected. Emirimu gigenda kubeera gya buli muntu alina ebisaanizo ate ng'ayagala okukola.
okufuna omulimu tekigenda kusinziira ku nkulayo, tekigenda kusinziira ku lulimi lw'oyogera, tekigenda kusinziira ku buwanvu oba bumpi, tekigenda kusinziira ku shepu ya nose, tekigenda kusinziira ku nfaananayo, kigenda kusinziira ku busobozi bwo na kwagala kukola. Ekyo mugenda kirabako mu Uganda empya. Baganda bange bali wano nga mwe muli ne bakulembeze bannange, kino tuzze tukibagamba ekya servant leadership oba obukulembeze nga mukozi w'abantu. Mugenda kubeera mu Uganda ng'abakulembeze bammwe bakozi bammwe, nga si baboosi bammwe, nga yemwe baboosi. Mugenda kirabako. Mu nnaku ezijja tujja kwanjula manifesto yaffe era tujja kutwala omukisa okutotola byonna bye tupulaninga okukolera Uganda nga mutuwadde omukisa. Mu manifesto eyo tujja basiigira ekifaananyi ekirikirya ekya Uganda ddala bwegenda okufaanana nga nze ntudde wali mu ntebe. Mugenda kirabako. Era njagala okukakasa baganda bange, Uganda eyo tusobola ogituukamu, era Uganda eyo tugenda gituukamu mu bulamu bwaffe. Mugenda gituukamu nga mukyali bavubuka, nga mukyalina amaanyi, nga mukyalina ebiseera eby'omaaso ebiwanvu. Mugenda kirabako. Ffe ng'aba National Unity Platform n'akatono ako ke tubadde tufuna mu myaka 4 n'ekitundu egiyise, tufubye nnyo okubalaga titusobola okukozesa ekitono ate ne tuteekawo ekinene. Mu myaka 4 n'ekitundu egiyise tusobodde okuteekawo ekitebe gaggadde ekikyasinza obunene mu bitebe by'ebibiina byonna ebikulemberwa nga mwe muli kino ekya NRM abakuze emyaka 40. Mu myaka 4 n'ekitundu tusobodde okuteekawo essomero erisomesa abakulembeze ate nga libasomeseza ku bwerere nga teribagyeeko ssente. Abakulembeze abagenda okutwala ebirowoozo byaffe n'ebyo bye tukkiririzaamu mu maaso. Abakulembeze abagenda okuwa omugigi oguddako obukulembeze. Ekyo tusobodde okikola mu myaka 4 n'ekitundu. Newankubadde mu myaka egyo tubadde tuyiribwa buyiribi, mu myaka egyo babadde batwala misinde, mu myaka egyo tubadde tetulina ddembe, mu myaka egyo bawambye basibye batemudde abantu baffe. Naye era mu myaka egyo tusobodde okusapootinga famire z'Abaganda baffe abali mu makomera n'abo abaabuzibwawo. Mu bbanga lye tubadde mu bukulembeze twagaana emyaka gye mwatuwa obukulembeze, twagaana okutunda emyoyo gyaffe, twagaana okukwata obusente, twagaana okubatunda abasebo ne bannyabo, twagaana okutunda eggwanga. Newankubadde ekyo ate tukikoze mu bugubi obw'ekika ekyawaggulu. Era n'abo mu myaka egyo abaavaayo ne bakozesa obuyinza bwe mwankwasa ne mbagabanyizaako ne babukozesa okubatunda, mwalaba okusalawo kwe twakola. Bwe tutyo bwe tukola abasebo ne bannyabo kubanga tukolera mmwe. Mu myaka egyo 4 n'ekitundu tusobodde okwetolola ensi yonna ne tusinkana amawanga gonna n'abakulembeze abeetolodde ensi bonna ne tubasaba bateeke nnatti ku abo abantu ababba ssente ezirina okukola malwaliro